Tugenda maaso okulabika nti omukolo gw'omuganda waffe Bule omukolo gw'embaga gwa wedding tuzze tuleke nitubeerawo era naffe tuli omu kwabo abagole abanyumidde olunaku olwaleero. Bule Wedds Joan mulungi olunaku olwaleero tujja tunyumirwa ffenna nga tunyumirwa ffenna olunaku olwaleero. Bule ali smartfully dressed in a suit yakabi muganda wange smartly kati gugamba smartfully ngamba smartfully omanyi besimani wange language editor agambye atya ngenze nentuuka walinga emmotoka mpanikinze oluzungu ne lunneekamulamu nenkuba you guys we are on the gate nangamba no bajalowooza tuli waggulu we are the gate gamba we are the gate oluzungu lupaako naye ng'ogamba otya muganda wange kendi muganda oli smart baba bw'oba bw'ogambye kuyozaayoza olunaku olwaleero. Bule kino kitegeeza ki eri naddala omuvubuka ng'abavubuka ngaffe kulabika nti osalawo kusalawo nakusitula ddaala ate nakuwuliza bakulu kye bagamba nze natya nnyo ekitiibwa Katikkiro we yagamba nti bannaye mufumbirweku mu wasiku nga mukyali bato neŋŋamba Katikkiro awangadde ne mukyala we ate yatandika bukyali kyalimu neŋŋamba waayi omusajja yatugamba emmwanyi ntuzirima tunoga ssente n'atugamba obuteetundako ttaka byonna bikola neŋŋamba waayi kampulize mukwata ddamula. Omukolo guno omanyi mukaseera nga kano wabeerawo pressure ne panic oluusi oli aba atidde kigera beera kitya olunaku erukedde olunaku olwaleero wasuza otya? Nga nazukusa essaawa nga 8 era n'okuva ewange okuva wali naakwadde otuuka ku bypass natambuza bigere nga sitegedde ngenda nkuba essimu ngenda nkuba essimu owaaye obutungulu abusaze owaaye naye kimala ne kiggwe kiganye okireka omukolo guba mukolo it's about being happy being organized being focused nakusalawo n'ekirala byonna osobola obinoonya naye oyo gw'otegeera tosobola kufuna malayika naye katamulabanga ebisinga ebigatta bwebiri nga mugenda mu maaso. Mulungi Joan ategeeza ki eri obulamu bwa Bule? Joan is my twice. Mulimi olwa sinema muyita twice. Okay, she's my body double. Yeah. She's a good person and of course I know weaknesses, emotions, but she's a good person. I believe we can understand one another and we can move on like that. Yeah. Bugambo eri abatulaba essaawa zino nakagambo ki koyinza okumwa Joan yonaje nga tudda side eno tudde eno okay musajja wange ono mukama wange ogamba otya obulamu buli butya? Oyo no manager wange Kwanjula n'agamba saagala kwetalaatala yo batakutumye mukolo guba gwa kitiibwa nakyusaamu no manager wange kakati era n'abanoonya mujja tandika kuba ssimu nga muzikuba kitende mukama wange amma gwe manager singa sina manager gwe wali ondabyeko mu suuti oyo yonna yabibala sebo ojagadde eno gye wagambye yeyo yennyini ate tayi omutunzi tanzibye ne gye shopping saati naye ng'ekyamazima nagamba eyiyo erina okusinga kuyange ebbeeyi era kyekyo esinze ebbeeyi eyireka omugagga taba kati eyono masavu kati ate eyange masavu supu wankoko nga kuliko ne kakawo nteramu ennyama nteramu supu wenyama nsebyo supu wankoko wali enkoko mweri wali ne kawo ne bakateekako nga kakawo kanoze omukulu bakaki bw'omuwa kati luno olugendo lwayingidde gwe mukulu waffe mu bino ate ndabira kuye obufumbo kyenyinza okugamba muto wange obufumbo bulinga mupiira waliwo omuzannyi akola ekisobyo n'olowooza nti kati oyo bagenda muwa red naye ogenda okulaba nga reefu mu lulimi lw'omupiira baga nti aweeye n'awewa obufumbo kuwewa bw'oyagala bakukolere buli kyoyagala owunzika ofuuse muyombi ng'ofuuse muntu mubi ebintu ebimu byesonyiwe obulamu butambule ffe bwe tutambuza kuba towasiza malayika ate naawe toli ki malayika weewa otambule ene suuti bagikowe tuteekemu endala kulemerako naye nga tetuna kumaliriza obugambo bwolekera Jojo nga tumaliriza. Hey Joan, I love you. Wow. You are my person, don't disappoint me. Ba anko bo batwaha bani bakubuuliridde ebintu bingi n'abasumba n'omulamuzi agambye
nti mwana kino tukita tufudde ekitegeera simanyi nti ogenda kufa kiro kyaliwo amaziga gakuyita mugaali gasanyu n'ekirala I miss mommy not being here. My mother is not in the world so kinuma nti taliiwo so kati ogeze kyusamu ngenda kukyusaamu kati soko kyuseemuko kati otusange wano naye nga tukyagenda mu maaso wakati omukolo gwa Gabriel Bule olunaku olwaleero bw'otunuulira ku sayidi wano wasoose kubirawo church ku ludda luno waliwo church kulabika ntugenda mu maaso guno omukolo tuguwongayo eri omutonzi waffe olunaku olwaleero okulabika nti buli kimu kitambulira bulungi wakati mu musaayi gwa Yesu Kristo mukama waffe omu bw'ati ate ku sayidi wano enteekateeka zo twazikutte dda kajuyisi weekali osobola okulabika nti gw'alina omukolo essaawa yonna bano beba fresh chati bane mujebale nga mwekwese mujebale mugamba mutya kugamba otya oli bulungi sebo jebaleko kale sebo mukoye muko ale tunamba kasana katuyise kali bulala nnyo kajuisi we kali ogwayagala okunywa ka cocktail kwegamba omukolo guli simple nnyo okutwalira awamu gwo omulungi atulaba bw'otunuulira ddeko ka white kalabise bulungi tuli wano ku nnyanja wali ekyemmanga we wali Nalubaale ennyanja Lake Victoria tubeera tuli ku mazzi we tuli olunaku olwaleero kulabika nti omukolo gwa Bule Gabriel tugutambuza bulungi nnyo abagenyi bazze dda bali smart kwegamba nti omukolo era nkubiriza abavubuka bano wammanga Sayimo Kasuku nani omulala awo Sayimo wa BBS owaffe gwe tukola naye ne Sayimo omunene w'ekibuga bukedde wandibadde osalawo mulundi gumu olaba Bule asazeewo gwe olwani atanaba kutuusa kusalawo naye nga abantu bazze dda tuli smart bw'olaba otunulira ddeko ka white kayise mu bulungi nnyo ate n'akasana kavuddeyo bulungi nnyo embeera enzika kamu nnyo kwegamba nti tulabika nti ekintu kitambuza bulungi nnyo tugenda beerawo ne live band egenda kubanga etukwira olunaku olwaleero tulinawo live band ekiro kyaleero bagenda kukubira ennyimba ez'enjawulo nsuubira Kenneth Mugabe agenda beerawo olunaku olwaleero n'abayimbi abalala b'enjawulo okujja nga basanyusamu abagenyi ba Bule ne Joan abafuyi b'emirere weebali abagenyi batuuse dda kwegamba nti ekintu kitambula mpola mpola nga bwe twakibala obulamu butambula nga bwe twabubala naddala ku sayidi ya Bule ne Joan obulamu butambula nga bwe twabubala ate buli mmeeza munnange nno eriko abagenda otuulako eyange emmeeza eri sayidi eri naye nsoose kuzina ezawano okulabika nti tukikwasaganya bulungi nnyo kwegamba omukolo muteeketeeke bulungi bw'otunuulira keeki Jacob ng'akutute ku keeki awo n'olaba ekifaananyi nga kirungi nnyo ku keeki bagitimbye bulungi nnyo Bule kwegamba Bule ne Joan baagadde nnyo kakala kana aka white ng'ate kalimu olwa green eba nti bitambula ate bulungi nnyo kwegamba ate omukolo saagala ngukulage gwonna ngumaleyo naye oyo gwolaba yeetalaba muyita Lawrence akola ne Sayimo official yoyo Lawrence ku kamera yali ku kamera ani akuba ku simu yange abe Saudi temunkubira bannange abe Saudi temunkubira nkyali mu kuwaana mukolo naye nga nyongera okutegeeza nti Bule ne Joan bagenda kubanga basembera wano bulungi nnyo tulabeke nti ensonga zitambula bulungi omukolo tutambula ffenna olunaku olwaleero tunyumirwa omukolo guno ate nagamba twavira ddala eri mu Kwanjula ne tujja ate kati ku wedding emikolo gyonna tugenda gitambuza ate omukolo gwange ate nze ngenda kuba nkyala mu mwezi ogwokutaano omwezi ogujjaawo so buli omu mukuyise mu kiti kyo abakyala abaami bakyali bange mwenna mbayise ku mukolo gwange ogw'okukyala ndowooza awo omwezi ogujja naye nga abagenyi baffe batansa okubanga batuula kati wenjogerera buli omu atuula ku mmeeza eyiye
eyamuteereddwawo. Nsuubira bannamawulire bannaffe ab'enjawulo abagenda kubanga batwegattako olunaku olwaleero, abayimbi, abawandiisi n'abantu abagwa mu biti eby'enjawulo. Ntegezeddwako nti Oweekitiibwa Katikkiro yandiyitawokko wano era kati tulinzeemuko tulabike nti kuba Katikkiro ayagala nnyo omwana mulenzi Buule, era ne ku mukolo guli ogw'okwanjula yamuwandiikira ebbaluwa emuyozaayoza okutuuka ku mukolo okukuba nti ogw'okwanjulwa. Naye nga ate kangendeko mu eno tenti, ate ndabe tenti yeeno yo ate yo kiri kitya abali mu tenti eno. Omukolo tuguli wakati ffe. Bw'obanga gw'oli w'amawulire tetwakuyise sooka osigale gy'oli kuba ogenda tunyiigira. Tetwagala onyiige kuba kati Buule ne Joan tumanyi be twayise. Manyi okuwerekera oli agenda nakankuwerekereko. Towerekera otherwise kugeetya wazibu nnyo ddala. Oyinza obutafuna mukisa gwa kuyingira okujjako nga buli lwenfulumayo ebweru ng'ombuuzaako ng'onkakasa nti wooli nga ngamba nti ebeera waawo. Kwegamba nti enteekateeka weeziri nungi wano. Abakulu mugamba muti byenjogedde nimba gwe bataayise lwaki ojja? Ogamba otya? Tekiba kya buvunaanyizibwa. Lwaki oba ojja wamma? Si kya bugunjufu kujja nga tebakuyise. Wamma gwe kya bugunjufu okujja? Si kya bugunjufu n'akati. N'abaleeta abaana batuyambe wano tewali wakuzannyisa baana. Tetugenda bawa wakuzannyira. Embaga y'abantu bakulu. So abaana basigale waka. Bwe kiri tebukola nsobi abaana mubafumbire ewaka mubatereyo n'ebyokuzannyisa. Mujje. Ya bo abakulu bo bajja of course. Naye n'omukulu nga muyite. Ng'omukulu nga bakuyise. Nga bakuyise. Bate bakuyise. Tojja veeryo gayembu ndi wano ndi Bowadi ate kangende ku mukolo gwa Gabriel. Omukolo si gwa bali Bowadi. Nedda bambi. Omukolo wamagwa abali Bowadi. Nedda mukama wange. Wanga oyanga oli Bowadi tojja. Gwabakolamu bokka. Ate awo oyongedde kubira ddala. Kitegeeza nti ali ewaka. Alina kukola nnyo. Agira abeerayo. Naye ng'enteekateeka muzanze mu TS of enteekateeka byonna twabikwasaganyizza dda. Wali Fogo waali abeetaaga fireworks yenna tubikolanga. Yesebo ow'omu bbanga n'ono wa aerial n'owa wansi byonna tubikwasaganyanga. Mukuba ku mukolo bwe saagala. Oguliwo mukama wange. Bwe mukasukale butulukira mu bantu siwagala obwo. Kisinziira nti gwe ky'oyagala kye tukuwa. Tebukosa muntu. Tuba tuddugazaamu katono mu meeza. Naye wano tebugenda bbeerawo. Naye nga yeetaaga ebintu bino byonna kati emikolo gino ng'egiri executive nga gino bye tukolanga Fogo yonna eri wali era mulindiri abajja. Gwe mukka ogwa wansi nga bali mu kuzina kwegamba omugole aba azina kwegamba abanga ali mu bire waggulu mwabja abazinira. So tukakasa nti omukolo gwo tuguteekera ddala waki mu bbanga. Bino bitwala muka era wa video waba akwata bw'akwata ka video n'akateeka ku kifaananyi wali oba olabira ddala ng'ali mu bbanga kuba ne ground eri white gonna mutaratibu abantu mubatwala mbire yani kakati sente byekola katabetaaza abasangawo atwetaaze tusanga ku Buganda Road oba osobola okufuna ku namba y'essimu 078-61-044-56. Kale tweyanza abakulu akalango ndooza tukayisizzaawo mulina kye mutubanja mugende musitula abantu mubire mu mukka. Kale kati tukyeyongerayo mu maaso okulabika nti tutambulako tubuuzako ku bagenyi baffe Buule baasembeza olunaku olwaleero gwe ali eyo naawe nkukubiriza funa omukolo bane bamama mujebale mwebale kujja ku mukolo. Oli otya maama? Bulungi mpozi gwe. Oli bulungi. Tuze ku mukolo gw'abaana baffe. Tuze ku mukolo gw'abaana baffe kunyumirwa. Baka kuwulira ki? Bubi. Obufumbo bw'abaana baabwe. Tugenda kunyumirwa paka kuwulira ki? Paka kuwulira bubi. Awulira nga kimulumye. Naye afune kyakola. Naye akola obubwe. Kibaweereza abagole bano. Abagole tubaweereza buli muntu kutegeera munne kuba obufumbo kuyigaŋŋana. Buli omuntu bw'omala okuyiga omuntu oyo buli kimu kiba kiwedde. Kibawa Buule, famire ya Buule kati abafuusa abaawamu.
babbula obugambo bwembawa bagamba nti obufumbo bwabwe babukwasa Mukama Katonda kuba buli kimu kyonna ekiba kiganye bw'oyingizaawo Mukama tewali kitasoboka. Baagaliza mirembe myereere n'obufumbo bwe baagala ne buli omu ategeere munne ate buli omu ayo munne ekitiibwa. Maama gyebaleko mukwano. Omukulu agamba atya? Ndi bulungi ogamba ki? Omukolo mwagunyumiddwa ddadda. Mwebale kutegeka mukolo, mwebale kubeererawo Bule mwana. Omusajja waffe mwana kyakabi. Obeerawo tuyowo omubiri naye ng'ogamba otya? Tewali munywanyi Kusanze otya omukolo sofa? Omukolo gunyumidde, omukolo gwa kabi mwana. Badde ndiwo ngamba abantu ng'oli waka nga tebaakuyise birabiro okwo tetwagala ojje ku mulyango ate otunyiigire. Kyakabi mwana divorce mugira mubeererawo Gambo ki oyinza okuwa Bule mukulu wange nno. Mukulu wo? Akafaananyi tokalaba. Akatebe. Divorce. Bule mukulu wo? Mukulu wange. Ate akafaananyi ntansi okukalaba. Ye yampanuliranga emiyembe n'endya nga nva kusomera akafaananyi okalabye. Gambo ki wawa mukulu wo? Omukulu omukulu wange siyinza muwabula naye muwe obugambo bakumagane ne Joani bettanire Katonda mu buli kimu ekisobye ajja bakomyawo baddemu batambule. Mukwano ogamba otya? Gyendi ssebo. Nyumira mukolo. Kale namwe mwebale kubeererawo Gabudyeri. Gabudyeri nze ndi mukulu we. Kati ate goba mukulu we katono yadda ku Bule. Wadda ku Bule. Waliwo addawo awo. Kati noddawo? Bugambo ki bw'owa mutoowo? Obugambo bwe muwa mu byonna akulembeze Katonda bewe respect buli kimu kijja kutambula naye bakulembeze Katonda mu byonna. Amen. Kati bagaliza omukolo omulungi. Kati gwe kyekiddako? Divorce. Nange ndi mukasa kingi essaawa yonna. Kale baba ensonga tuzikwasaganyiza bulungi nnyo okulabika nti tunyumirwa mukolo gw'omugwakyali waffe Gabriel Bule olunaku olwaleero. Ensonga tuzikwasaganyiza bulungi nnyo gwali waka ng'otulaba tuze kunyumirwa era kati leero tuze kunyumira paka kuwulira bubi. Jacob kwetuli ompulira bulungi kwoli Pule. Kale tukyabuuza ku bantu baffe omukolo ogamba otya? Obulamu buli butya? Bitambula bitya? Birungi ssebo. Bale kunyumira mukolo. Amina ssebo. Omukolo kati guliko banyumye bokka. Tusiima twera kwebaza Mukama kyatuukiza ku Joan. Kiweza kuweza Joan ne Bule. Marriage is a beautiful thing that they have joined and no one should ever come through what they have done. It's upon them to make it beautiful for themselves, trusting God to be their number one and everything that they do. Yeah. Kambuzeko ku maama ono yase maama ogamba otya? Webale kunyuma kantuleko wano. Webale kusima. Webale kunyumira mukolo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Kuno kwe kwambala okugamba nti nyambadde paka kuwulira bubi. Nze nkusima kukyawula. Wangi? Okitegeera? Ojja kikakasa. Era nja kiwulira. Okitegedde? Olunaku lwaleero lwa Bule ne Joan bugambo ki bw'oyinza obbawa? Bule ne Joan nze ndi mwannyina wa Bule. Dayira mbadde wali oli muganda wa Bule tegamba. Ffenna tuli baganda be. Naye Bule ne Joan mbaagaliza obufumbo obulungi naye mu byonna beesige Katonda. Buli lwe weesiga Katonda teri kiyinza kulema. Okusinga before nga tonnagamba muntu yenna fukamira mu maaso ga Katonda omugambe taata nina ensonga yange eno naye njikukwasa. Kasita ogimukwasa byonna bijja kuba birungi. Iye. Ensonga ndowooza ziwulidde bulungi nnyo ate kati kansembya kanzireko wano malirize n'omukyalo nnyabo gyebale ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Bale kunyumira mukolo. Bale kusiima. Bale mwagala mukolo gwa Bule ne Joan mulina okunyuma bunyumi. Nnyo n'amaanyi. Obulamu buli butya? Si bubi. Abagole bano olunaku olwaleero lwabwe bugambo ki bw'obawa? Obugambo bw'embawa buli omu kuyiga munne. Ayige munne. Buli omu wayiga munne. Awo bajja kitambuza paka kufa. Kati gwe wabimaliriza bino?
bino nabimala Dayira era wenjogerera kati amagezi goba gobiyiseemu bimanyi kuyiga munno yesebo wamutegeera gwe jjaji namutegeera laba nno otegeera ebirungi ne weakness kati awo njatambula oyo ye wange kale munnaye tweyanze nako olwale bwe twetambudde mukolo gwa muganda waffe Gabriel Bule ensonga tuzikwasaganyeza bulungi nnyo gwe tulaba kati essaawa gye tulinda yo abagole kubanga bayingira wano ate tube nga tunyumyamu ate n'abagole maze okwogerako ne Bule waliwe twasookedde ate n'okutuuka essaawa zino kati yafunako ku John maaso awo naye tuwayeemuko naye MC waffe omubwali omukolo agutambuza bulungi nnyo webale okubanga otwekumidde kasooke tuwumulemu katono tujja kuba tukuweereza ate ebirala bisinga mu vidiyo enaabezeeko mu maaso awo Jacob yali ku kamera bwe tutambudde ffenna tulisaidize n'entebe ku mazzi gye tusinzidde omukolo guli ku mazzi omukolo si gw'abantu bangi mbajjukiza omukolo si gw'abantu bangi bantu batonotono omukolo ffenna tunyumirwe ate baanaye ku gwange bantu basatu bamala nze n'omugole n'agenda otugatta kale tolubuka tono nnyo nja kubaako Small Town.